Hey, banange mudu. Lwaki obeera onvuma full figure? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Mwami wange yakubye eddamu omu. Tambulirawo. Hey, banange mudu. Lwaki obeera onvuma full figure? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Mwami wange yakubye eddamu omu. Tambulirawo. Full figure akyali mu ddwaliro anyiga bisago bw'ataave ku bantu. Full figure baba bamukuba nze yantamaatama dda. Buli wenfuna ebizibu full figure aba musanyufu. Banne naffe ke tusanyukeko. Full figure ke bakusabulemuuko obadde osusa okumanyiira abantu. Era kati ngenda kugula bbere ya kunwa. Full figure nze ndi musanyufu baakukubye. Mukazi gwe toyina mukwano. Gwe buli omu omuvuma ye nze omu ku baasanyuse nga bamukubye. Ave ku bantu. Full figure lekera ovuma bazadde b'abantu. Ovuma abaana. Full figure abantu bakooye okuwemulako. Ne gavumenti yennyini etuuse n'ekukoowa. Bakubuuliridde bakooye genosale musale yakutuuza full figure. Nakugalekera ovuma abantu. Gwe buli omu omuvuma, bamama Kadago bavuma, Kalango bavuma, Banammero bavuma, Batikitoko bavuma. Full figure lekeraawo. It's too much. Oluddako bagenda kukuba masasi. Ogenda fanga isima. Gwe omuntu n'ovuma abantu Monday Tuesday. Gwe atawumula ku bantu wabaaki. Buli omu gwamumanyi, buli omu gwa full figure kimala. Bakutule bakubuulirire. Bw'oba oli advisor genda otegere ba advisor bye bakola. Otegere emirimu gyo. N'omulimu gwo si kuvuma abantu. Mutulawo ku Soroti ne Ssenkubuge ne muvuma abantu. Ne muvuma abaana b'abantu. Kati ze taata wange gw'ovuma yakola ki full figure. Ne full figure ovuma taata wange every day. Omusajja yafa yeewummulira. N'omuvuma omulambo, n'omuvuma full figure kimala. Abantu bakooye. Ovumye nnyo abantu full figure abantu balekeeko. Abasajja abakulumbye singa babadde n'emmundu. Singa oli mufu. Obeera weerimba, sibanyi oli w'amanyi, sibanyi olina security. Full figure tolina bakuumi. Stop living a fake life. Oza bankuuma. Abasirikale toyina n'ogu bakubye oli bwekka. Kaba abasajja si abakubye akakumbi ku mutwe. Goza gavumenti eno esobola okubeerawo nga wafudde dda. Wano full figure ojja kufooleka abaana bo. Naye olemedde ku bantu full figure. Ovuma abayimbi, ovuma bannabyabufuzi, ovuma ab'NRM. Tolina kifo mu NRM. Gwe woosirika koofa. Afuna ebizibu gw'osekerera. Ensi yonna nsanyufu. Full figure obuliddwa emikwano. Buli omu omulabanga mulabewo, gwe atalina mikwano wabaaki. Tuvula bamwe NRM buli omu full figure agenda akwesalako. Singa full figure oli wala. Naye tolina mikwano ne abagavumenti bakutya. Leero oli wa Kalangwa omuvuma. Kati Kalangwa abadde ovuma waaki. Omusajja bamukubye akalulu. Sirika. Birekere President Museveni yabasobola. Okutema amakadago omuvumi omutadde wali. Nga Ssenkubuge bw'aseka. Muwa abantu respect. Okutena mmere omuvumye n'abaana be. Okatata wa Nammere gwe abadde ovuma. Mwami Sempija yabadde abeyingiriramu wa. Full figure weddeko mukwano. Yobyowoza President Museveni kati Thomas Tayebwa Deputy Speaker ye wabadde omwogererako ki. Omusajja omuwaayiriza. Deputy Speaker tayina lukwe lwonna lujjako Speaker Anita Amongi. Era oyagala kuleeta ntalo full figure. Gw'olira mu ntalo. Nakulaba ku Soroti ng'oli ku Deputy Speaker omumanyiira. Deputy Speaker Sirevo yotakola naawe. Naye Ssenkubuge gwe nnenya. Ssenkubuge ogenda kuttisa omuwala oyo. Ogenda kuttisa omuwala oyo. Tujjakera kuba kyaga full figure bamusi.
sekugobera wo ngosinika amanyo lwaki to guidinga program eyo program ya mwenungi nete mwina mulamwa ne mubukira ono ne muvuma ono mwe program etambulira ku bantu gendo labe NBS aba bana bayina content they make research goraba NBS bavuma abantu tetujiraba NTV olaba bavuma abantu nekibadde kisusse ketukyogereko yes era mwena abali mu government mutuyambe full figure mu mutuuze otherwise abantu bagenda mutta gwe novuma abafu abantu bafiiriddwa batata babwe obaliko bavuma nze full figure sina kyennakola naye obeera onvuma buli kiseera buli wobulwa content mutabani w'omufu oyenze kitawo nakucha watuchawa full figure ali otuwachi family yange gwajibeezaawo gwe buli omu n'omwesibako kati wagende wadija namyalo ne namyalo naye abantu bagenze bamukyawa lwakuba ggwe ovumanya abantu full figure n'okwata erinnya lya Adija Namyalo n'oliteekamu Adija Namyalo takutumaako kuvuma bantu oyo Adija Namyalo mukyala mulungi ne full figure buli wovuma abantu ng'oteekamu Adija Namyalo ng'oteekamu amafiina nabo batuuse ne bakoowa wano twatuula tutudde mu meeting nyingi full figure naawe tutudde mu meeting nyingi twatule wa Jerusalem sale full figure ojjukira ebigambo byagamba Jerusalem sale yakubuulirira okubala essaawa 2 nga wendi 2 times nakuga full figure va ku bantu nakugamba tovuma bantu wave gulwe wa Jerusalem nakuwa n'obukadde 5 watandika kuvuma balala enough is enough mukazi gwe weddeko full figure yagala nnyo kabampaane ne byotamanyi n'obyogera byotamanyi oba mukabuba musi wefuula amanyi government toyina kyomanyi oliwo kuba mukabuba musi ewali sente wodda kati ewabasajja balaba wali okolayo ki osaze group y'abasajja balaba ekkololo ojeyingizaamu otandisa ovuma Tango Ndoyi Katango Ndoyi wabadde ovuma waki ovuma Tango Ndoyi akolya ku biragiro bya president si bibyo ne okutte Tango Ndoyi omuvumyi walabye nga bikwokyeza ate n'okomawo ate owagire mutabani we full figure lekerawo obuyaayi lekerawo okwagala sente ng'amayembe buli wawulidde sente wooba ne oba tumanyi mulamu abali gwe baliko kati basajja balaba yabadde mu state house ne president gwe wasigaddewa naye va ku deputy speaker tayebwa toddamu muyisa mukamwako full figure ebirala byonna bikole va ku bakungu ba government si gwe abalonda nakulaba ku Soroti deputy speaker tayebwa tayogera musajja ali down to earth nze nalabye abantu mu government oyo wamma bosanga n'onyumya nabo ye tayebwa is a good man ne mumuzeeko ku Soroti mumuwaayiriza nga bw'ayogera n'ababaka ate bajjeko speaker Anita Amonge tabikolangako musajja wattu ne kubanga full figure oyagala sente za Anita Amonge ekikuleetedde obuzibu full figure oyagala nnyo sente kati onoonya engeri gy'onyigamu Anita Amonge akuwe sente kati kitegeeza vuma deputy speaker tewali lutalo luliwo wakati wa deputy speaker na Anita Amonge full figure gwayagala oduteekawo ne Senkubuge naye wakirozezaako n'ebirala bikyajja ekyo nkubuulira addako kulumba agenda kulumba na mundu kalangwa omuvume kalangwa omumanyi jjonno kalangwa gwe muwala gwe aba basajja olaba basekoloza baseka manya amanyi ge bayina full figure osobola okuvuma kalangwa nze kalangwa yankubira essimu mukwano gwange nnyo ne muwa respect full figure musobola okugenda mu maaso ga president n'ogera nga kalangwa ayogera muwala gwe weebuulirire full figure kyekiseera okule emyaka gyo kati gikuza oli mukazi mukulu va mu bintu ebyo byakabampaane bya sympathy buli omu gwamumanyi buli omu gwamuvuma abaana b'abandi ovuma baaki
nowe mula abaana b'abantu nobafuula kasasiro we bakwata ku babongo dduka ku poliisi foni watulopa ddala wakuvuma abaana bo kyokka gw'osiba ovuma ab'abalala. Stop that habit. Mu President Museveni yali akusindiseeko ovuma abantu. Tugende tumubuuze President oba yakulonda kuvuma abantu. Wano fulufiga ovuma abaana b'abantu ovuma bazadde b'abantu kyokka gwe bavuma ababo ng'odduka ku poliisi oloopa. Kati n'abakubye kale baloope. Tewali kye bagenda bakola abaakukubye. Kye bakubidde okimanyi olya ssente eno n'eno. Ywe double dealer. Olya ssente eno ate olumala enkya n'okyuka bajja kukuba bakutte. Beera wamu. Ne fulufigo yagadde nnyo ssente. Fe atugoba ewa Namyalo. Nonjogerera ebigambo nti navuma Namyalo Junior. Sivumanga ku Namyalo. I have never abused that woman. Ne wadduka ogeze wa Namyalo Junior yakuvumye namuvumawa. Osobola kupayo ka video kamu. Kati leero baakukubye. Abasirikale bo babadde bowewaana nabo bulijjo. Ozo oli mugagga oli makindi wali mu muzigo. Kwaki tuzimba follow figure. Wano wavuma Major Emma. Nakutereka bwati. Wadda ku Major Emma n'omuvuma. Iyakutereka naye oli kiraba. Follow figure abantu bakusiriikiridde. Naye va ku bantu. Novuma Major Emma n'omuyisa mumo. Major Emma yankubira essimu nga munyiivu. Nze yamukakkanya nze gwavuma. Ne mugamba Major Emma omwalo oyo omusonyiwe yagwadde eddalu. Nodda ku Major Emma n'ovuma. Major Emma ali ku biragiro bya president. He reports to the president, not you. It is me. Eyakakanya Major Emma nga full figure bali bagenda kusiba. Bwali ogenda mukomera. Nonkubira essimu ekiro full figure. You called me at night. Nega full figure va ku bantu. Olotabudde Major Emma n'adija Namyalo. Goyagala baberenga bayombagana gwe nga wofuna ssente. Full figure olese entalo nyingi. Gofunira mu buvuyo. Kati ewa Jeno Damuli atobeerayo. Nga kusange wa Jeno Damuli ya full figure. Bogende wa Jeno Damulira, bogende wa Dija Namyalo. Gwe full figure otabangula bantu. Nyomala ati ne wefuula omulungi nga gwe mubi kati bakutegeera. Era njagala okuddira mu full figure. Aba government bagenze bakutegeera nti oli kajiiko nattabula. Kati okyasobola okusala ebusoga. Wawemula Mama Kadaga. Mama Kadaga ne oba tomwagala. Oli muntu mukulu. Olaba speaker yatasola vuma Mama Kadaga. Kati ate gwe full figure ekisirani. Nodda ku Mama Kadaga n'ovuma. Ng'avuma omwana omuto. Nedda full figure obadde osusse. Obadde osusse mukwano. Nodda Kadaga n'ovuma. Mama Kadaga nga naffe tumuyita mama. Kadaga ne oba tomwagala muntu mukulu alina respect. Gwalabyeko speaker ng'avuma Mama Kadaga. Njagala ompeyo video. If speaker Anita Amongi tasobola kuvuma Mama Kadaga kati gwe full figure gwan. Nodda ne bakubira enduulu ne bakuwagawaga full figure toyina kyoli mu government eyo. Toyina kyoli mukwano. Oli kiyenje oli mazi naye oganye okwebuulirira. Abantu bakulopye wa mukama wa Haji Kakande talina kyakola. Haji Kakande talina kyokola muwalo ono. People now tired of complaining. Nina complaints ku full figure ziringa 13. Haji Kakande talina kyakola. Kati abantu ke bamwekolereko. Ensi etuuka neekoowa. Owoza bakulonda oli president advisor otuulawa. Office yeri wa full figure okwerimba. Ali eri musula moto ali amayirungi. Nakyo kiddawo nekyerimba. Zedi advisor gwasosokola ne Museveni. Taata wange yakolera president emyaka 14 mu State House. Tugenda tulinnya ku bantu. Ozugamba Google bakasooka okulonda mu nsi nti full figure bakulondesa golodi. Nedda kakkana muwala. Kakkanya amaalo. Wavumye taata wa Nammere Sempijja.
oyo omusajja ali minister wa defense amajiga muulira neno dda kutata wa Mere Sempija n'omuvuma ngavuma akana kato yabadde abiyingiriddemuwa no oloza oli mugezi nnyo oloza wasoma nnyo buli kiseera obeera weewaanisa bakifeesi nja kusindikira bakifeesi kati no bagenda kutta ne bakifeesi bo buli kiseera obeera mu kukanga abantu nze nsobola okujjako oluba foolo figa bagenda kuttanga isima bw'otaave ku bantu bw'otalekera ovuma abaana b'abantu novuma kati obeera ovuma Zubeda kale tukkirize Zubeda mubi naye omuvuma ekisusse kati maama wa Zubeda ovuma waki foolo figa maama wa Zubeda gwobeera ovuma omukazi n'omulangira kituluma maama wa Zubeda muntu mukulu ne woba olina obutakanya ne Zubeda maama wo obeera omuvumira ki omukazi n'omuwemula naffe kituluma gwobuliddwa kugambako foolo figa obuliddwa kubuulirira buli omu ovuma muvume eyo yempeera gy'ogenda okungula nze ovuma maama wa Zubeda nze maama wa Zubeda nze Zubeda tuyinza okuba tulina obutakanya nesinza vuma maama we I cannot muwa respect nze Zubeda batusanga kawo mu kivulu nali ne maama wange ba Zubeda ne bajja Zubeda yajja ne maama we nava ku ntebe yange nenjimuwa nava ku ntebe kwe nali ntudde nenjiwa maama wa Zubeda atuule because nange aba maama wange ne foolo figa lekeraawo wano wavuma muka Kasuku n'ovuma famire ya Kasuku olwamala ate ne weefuula mukati Kasuku omwagala nnyo ne Kasuku akimanyi tomwagala foolo figa gwe mu nsi olinga Nawolovu toyina mukwano wano abaana ba TikTok basibira bwerere osibya abaana gwe buli akuvuma kyokka gwavuma gwabayigiriza okuwemula olumala agudduka wali ekatwe ng'oteekawo obusente wallayi ya mungu ogwo omuzannyo gukomye mwabali ekatwawo ku poliisi that game has ended ebyo bawasete ne mukola bifayiro ebyo ebyekisiru ngono Juliet Zawede bye yali ankozeeko wallayi ku luno mujja kulabako IO gwe bakwata mujja kulabako ku IO gwe bakuba mukomera mulikirawo ebyo ebintu byekisiru omuntu avumye omuntu naye bamuvumi ngaddukake ku poliisi mukubanga babawaddeyo obusente poliisi y'ekatwe mwetereze foolo figa aleke bakozesa nga nsobi yatakula entalo wano nadduka ku poliisi musibye ba TikTok mubasibira ki oyo foolo figa mukuwakula entalo wano kabaka negwe bw'omuvuma ngadduka ku poliisi nga bakusiba ebyo tetukyabyagala mujje poliisi mu ntalo zammwe poliisi erina ekitiibwa kyayo it's a government entity oba abantu beevumidde ku social media bagende babimalire eyo ne foolo figa amanyi okuwaaba abapoliisi sente ne bakuwandiikako bifayiro ne bakukwata ne bakusiba wano yasiba MC10 n'amuwangula foolo figa yasiba Sefoko n'amuwangula kyokka yabasosonkereza mpaka nakati akyabavuma so foolo figa kula nze nja bigamba sina kyenkutyamu wadde kula va ku bantu senkubuge ovunaanyizibwa ku programu ya Soroti nze nakubirako Pastor Bujengo nga mubeera muvuma famire yange kitange yafa mumuleka awummule nemwe ku Soroti ate we neewunyiza Bujengo oyo mwewunya taata wange yali mukwano gwa Pastor Bujengo nenga foolo figa buli kumaca akeera vuma taata wange neewunya Bujengo oyo neŋŋaana y'abantu omusajja taamala emirundi yalwanirira Pastor Bujengo buli omu akimanyi nga yamudifendinga naye nga buli kumaca ate foolo figa akeera vuma taata wange nga bwe yafa nga bwe guli omulambo nga bwe yafanga munaku ati luwe nakwata simu nenjikubira Pastor Bujengo nga ndi munyeevu era ne bikoma kati n'abantu mubaleke
full figure avuma mama Kadaga novuma Kalangwa buli omu omuyisaamu amaaso kibadde kisusse era nawandikidde dajje nosale musale email okumutegeeza embeera eriwo nti full figure yakubiddwa yes naye yakubuulirira n'akoowa full figure okyasobola okugenda eggulu genosale teyakoowa ebigambo byeyasembayo okugamba wabiwulira nga mulina Senkubuge awe wanditegeredde nti bakukooye edda wagendanga eggulu kati okyasobola olinnyayo ebigambo genosale byagamba full figure abitegeera oba tewabiwulira yatuukanga naye akooye omusajja n'akuwa sente baawa full figure obukadde 5 50 million eggulu awo omusajja n'alowooza ti omusajja full figure anaategeera President Museveni wakoma ddi omulaba full figure aliyeze mulaba president omanye emirundi gye bakubulokize mu State House omanye emirundi full figure gye bakubulokize mu State House awo wano wamuteege ebusega Katale wawulya president yakuddamu kubanga owemula President Museveni tayagala kuwemula full figure wali ofunye omukisa nga president yakwagalanga muwala we naye kati naye yakukoowa buli kiseera obeera owemula naye ati okweriranya omukisa gwo gwonna full figure wagutta mu kuwemula sigaali towemula ate ng'oli muntu ategeera naye kabampaane gavumenti yaffe teyagala kuwemula era woba owemula nga oli NRM olimba ebyo owemula ku lulwo osobola okuwa points zo nga towemudde you can sit here no yogera ebintu byo nga towemula ne kati full figure wakomadde olaba president owandisa amabaluwa emirundi emeka nga bago blocking kwa nabo bagamba kati ono omuwemuzi Jano Nalweyiso yakubuulirira dda full figure agana buganye kuwulira Jano Nalweyiso yatula wansi n'akubuulirira ne video zikyaliyo nga Jano Nalweyiso akubuulirira naga full figure muwala wange lekerawo okuwemula wagaana kati gwe munsi owulirizaani munsi bw'obulayo omuntu gw'oswalira bayo no full figure bayo n'omuntu gw'oswalira ne Jano Nalweyiso n'atula n'akubuulirira nakugamba ebyokuwemula bireke wagaana era okyawemula kati gavumenti yonna etuuse full figure mu kalulu kano obadde nga weewuuba ku secretariat taaga gy'obadde n'onnamyalo yakuyamba n'agikuwa obadde tulina nakuba kololo full figure ne kololo obadde tulina kubaayo it is Adija Namyalo ye yakuyamba nakuwa ku kataaga oyingireyo naye nga tewali akwagalayo kyo nno kakikubuulire ekyo nobadde tobala ne sente bazikuma ekyo kakikubuulire omuntu eyali ku lisiti eyo yali kisa kya Mukama kuba yakola mu State House naye gwe singa teyali Adija Namyalo ne koloti wandibaddeyo bali bakukeneka ate full figure ojja kulya obutwa buli wamu gwazongerawo abantu tebakwagala wabavuma baleki fama jege tulina twamala kwetololera mu bakungu ba government je tulaga tumanyiyo nze Junior olaba neegula mu bantu manyi abatanjagalira Serinyawo full figure ko panze fo tulabe ebintu byenalemo tetubibeera munnyo kubanga tukimanyi tulinamu abatatwagala wano bayita ba TikTok walabako erinnya lyange eyanzija mu list mumanyi erinnya lyange lyaliko kuba TikTok abagende kololo erinnya lyange balijjamu bujja ne yalijjamu mumanyi kati ngonda bayonze era nja kugamba president
kati kyesigalidde kugamba president nze nkola video ejo ngeri mu State House nze sikyakayana nyimirira wano obubaka bwange ne butuuka naye gwe atamanyi gwe full figure gyovuma gyolaga kati Adija Namyalo mbwakwagala naye alaba ekiwemmeneko ekiri awo waba takuwadde ssente tomwogerera Adija Namyalo akimanyi full figure tomwagala kubanga asooka kusasula tokikola nti omwagala waba takuwadde ssente tomwogerera ne nobeera awo ekyambogo ne weesiba abaana abagala Adija Namyalo webali abamwagala ku mutima batulida yagala Adija Namyalo iziro yo eri abaana bamawulire abagala Adija Namyalo full figure tolimu gonoonya ssente bojje ebigambo ewa Adija Namyalo wobitwale wa General Damulira bojje ebya General Damulira wobitwale wa Namyalo full figure bajja kukuba amasasi osusu okuzanya that game eyokutambuza ebigambo mu government bwovuma Major Emma Bodde wa Namyalo gwaba kyankalanya General Damulira ne Major Emma tebalina lutalo kwa Adija Namyalo tebaluyina ate na Adija Namyalo talina lutalo ku Major Emma mwe ba full figure mwe abaleete yembeera muli kajiko natabula kwa munoonya ssente Namyalo wabalwana ne Major Emma mwenga mufuna ngodda ku social media ngo yasama byotamanyi bakusabudde wabiwulidde aba abasajja singa babadde ne mundu gabadde amasasa ago nga full figure oli Montana ozanne n'abakuumi toyina n'omu ngani abakuwa omanyi procedures ezibayitamu kuwa security aba abasajja full figure wawonye buwonyi nga tebalina mundu awo wabadde tuvaawo gaba masasa abiri ekyo kikulaga va ku bantu singa katugenda kuziika ng'abaana bo basigalawo nga babonaabona kubanga full figure oganya okwebuulirira oyina abaana kyekikuwemuzanga oyina abaana bakifeesi bo babadde waba otenda ate ne bakifeesi bakozesamu abaddako there is information nti full figure oyina bakifeesi bokozesa bajja kuba nabo balina we batudde tubakwate tunoonye emirimu tukole nze noonya mulimo Junior I'm going to retire this year social media nyenda givaako abantu kati bazibu bakambwe ovuma omuntu ku TikTok enkyanga akupangisiza matemu Junior nyenda wumula this year nyende noonya omulimo nasoma nkoyo okwasama Uganda yatabuse nyenda kuwumula era 16 November I'm starting okuva ku social media nyenda kunoonya mirimo proper jobs nvire bino bi YouTube ebuunya amabina nkoye bi YouTube ebyenkwe kampumule kanyene nkube ekye Saudi Uganda eganyi nayenza jjo okunumba guys let me tell you omuntu yenna ayagala okulumba Junior come prepared nkulayira tojja kuddayo ng'oli mulamu amagye agankuma orders egayina shoot to kill yes nze abankuma orders ebayina zakutta anybody who comes close to me yes ekyo njagala nkibagambe come prepared siri mwangu nga bwolowooza so full figure ketukusabire naye ddamu ku magezi ate nze nja kubuuliriranga muganda wo am your brother full figure nza kugamba ebituufu ddayo mikwano gyo abayimbi baali bakwagala bonna obavuma lootama